Lwaki ovaava buli kaseera mu New Eagles bw'ovaayo bw'oddayo obuzibu ki? Navaayo officially ne baddamu ne bampita. Be baakuyita? Ngende nkuba ekyeyo. Just nga wabaawo omulimu nga gunneetaagisa ngenda nenkola ki n'ennyimba. Naye time etuuse nga ndaba tulina okukola ekyaffe ng'abantu. Of course muzeeyi Lutaaya ali mu parliament. Kati yali busy. Baŋŋamba afokasinze nnyo ku mirimu gya constituency ye gy'akiikirira. Ng'ate ffe tukyali bavubuka bato. Tukyalina okuyimirirawo ku urban music. Eno style evuddewo, music industry ewambiddwa style genres endala. Ffe ze tutayimba bwe tutastandinga ffe. Jjukira abantu abadde baleeta style eno bagenze bakula. Kati ffe abaliwo ffe mulembe ogulina okustandinga. Kuba music to me are meant to teach, to mentor, and to entertain. Wegendereza music aliwo this time entertaininga kyokka. Kyekitukozeseza band strictly kusigazaawo that music. Okay, ne mukola bandi ne mujjayo ababadde mu bandi ya mukama wammwe? Tewali I think tewali na contract pa now. Buli muntu kati ali ku lulwe just tubadde tuli mu kintu bagiyita batya gentleman's agreement nga tewali nti ndi muyimbi wa gundi. That's what I know. Okay. Yeah, kati tewaliwo mbumbu waliwo olutalo oluli awo. Era kyetugendako nkiwa ne muzeeyi Lutaaya. Sandyagadde nnyo omwogerako naye tulina omwogerako. Kuba siyinza gaana kumentioninga. Abamu ye yabaleeta nze ngonzigyeko. Nze nasangibwa nina layira wange najja kwongerako. Naye nga he deserves respect era gwe tukoppa. Why? Nze nyinza okugamba Geoffrey Lutaaya mu Uganda ye best manager. Kuwa ensonga zange. Tewaliyo manager yali akoze ba stars bawera bana ate ye nga yakola oba 5 oba 6 within 1 or 2 years. Tubulyeko abayimbi abayimba ennyimba eziriko ezi entertaining ate nga zisomesa. Educating. Nze kennyini Izon T bangi naye nga according to now ennyimba eziriwo zimmalamu amaanyi. Naye nga nze omu kubasinga kati tulina okuwakanya tebabiwulira. Nze ngenze waliwo muyimbi munange omu yagamba tebabiwulira. Kyekituufu tebabiwulira. Nze n'abantu bajja mu comment tugeze ku social media olina agamba oluyimba lulungi naye kati abantu bawuliriza zino ennyimba. So ffe tulina osigala nga tukola omulimu gwaffe. Leeta mu maaso eyo ziribeera mu akayivu balizijjayo. Oyagala bajjewo essaawa eno nga zisse entertainment. Muzimanyi saagala kwogera ku projects z'abantu kuba ne music omulungi obutatambula it is a project. Waliwo abakifandinga. Eyo project nene nnyo bwe njogera bajja kunnoonya naye nga balina kye batyo creatinga kuba kati tukitegedde nti music asobola ovaamu next president. Kati ekyo kiremesa otondawo abayimbi nga tebalina bulungi fan base nga bwonyiga switch avaawo. Ne kati waliwo omuyimbi nga tosobola nyiga switch nga Izon T nti nze ne bwonnyima anyway yanze nenfuna akayimba kange we kapenetratingwa kasobola otambulira ku simu z'abantu. Ne bw'oŋŋaana oluyimba nga layira tosobola ddugaana ttambula. Oluyimba nga singa simu kama oba okitegedde. Niye eriyo ennyimba nga balina zikakabukasi bantu. Kati bw'oli bwanyiga epeesa we bazibakakira ne zirekera awo yitawo yaba awedde. So kati kyobola abayimbi nga ffe baba batukuba. Olaba TV ezimu, radio stations ezimu tezibazigaano zizanya bagamba oyo bwe mumuzannye nnyo ayinza ofuuka next president.